Gwe basalira ogokkalabba Kasumba Juma Alaajana ogenda kubanga ate obifuna maaso awo Mama Fiina naye mukazi wattu abigendeddemu olutalo lwa Shiba Kalungi ne Spice Diana nabo tebinnaba kuggwa DNA etabudde abafumbo munnange abaana basatu si ba musajja omukulembeze w'eggwanga His Excellent Yoweri Kaguta Museveni naye muyina maaso awo ate nga atangaaza mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sufia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sufia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu kisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Hamada Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zote zitambula bulungi mukubireko ku namba ye yesimu eri awo ate wama ofune ebisingawo munnange Irene Namatovu ne Daddy Geoffrey Lutaya kyoyina omanya birthday zikyatuwuuba wali wonna nti ebirabo byo bikyayiikira ddala ng'amazzi toyina wali wonna kyotugamba bwe tweyongerayo munnange amawulire agennako agaliwo ono omwami gw'olaba Alaajana era nga yava mu Uganda ng'abantu abana ng'ayagala akyuse ku bulamu munnange era n'agenda e South Sudan naye munnange embeera olwatuukayo baabakwata obulamu bwo si bulungi n'akamu era nga bambi asaba buyambi nga bwe ngenda omubateerako mu katambi wano maaso nammwe ate mumwewulirireko nga bambi Alaajana batukwatira eno toliti Sudaani awo toliti abamanyiwe Sudaani abasajja we batukwatira kati batufuze batwongeddeyo tuli eno bayitawo simabolishi oba biki bolishi onati ngokula katono kugenda mweri Sudaani ennene bwe tweyongerayo e Nigeria era nga munnange DNA etabudde abafumbo bano abadde bayina abaana abasatu omusajja awo mulimo ogw'emusambi wa mupiira naye naye abadde ajja afuna eŋŋamba ez'enjawulo ng'abantu bamugamba munnange buli wovaawo omukyalawo ayingiza abasajja ab'enjawulo mu nnyumba yo kati munnange omusajja yawulidde ng'olugambo lususseewo olwalikumi n'akwata bano abaana abasatu n'abatwala ku DNA munnange DNA ezaagenza okukomawo result singa tekuliko mwana we n'omu ng'abaana bonna omukazi yabenda bbali kale otutuuse mu sayidi ez'eyombo era omusajja munnange oluvannyuma lufuna ekikanga bwekyo yazirise era nti embeera si nnungi yadde n'akamu ali mu ddwaliro bannange ne naffe n'abakazi twekaza n'obeera mu bufumbo bw'omusajja ng'okimanya abaana bonna baalina si babe aha bwe nkozaako eno kubaagaana munnange Shakibu ne Zali nabo ate baalabiseeko we bati wamma nga woolaba nti obalaba eno bazannyamu jangu nkukwekula tepo kwinso bado wali wonna toyina kyobagamba omukwano nga gutambula ate nga gulimu n'akasente bibeera binyumira ddala omukulembeze w'eggwanga His Excellent Yoweri Kaguta Museveni amuyina mu maaso awo ate ng'ayogera oba ng'atangaaza ku luvuumo olubadde lugambibwa mbu awo bwa pulezidenti bagenda bulondera ennaku bbiri ennaku z'omwezi nga 14 ye n'endala z'agambye nti nga 5 agambye nedda bagenda kulonda ennaku z'omwezi nga 14 era lugenda kuba lunaku lumu tewali lunaku lulala lwe bagenda kulonda ate omukulembeze w'eggwanga kale kambateereko wano akatambi tusobole ate okweyongerayo kati kiri ekyekisirusiru ekyokugamba nti akalulu aka Museveni kagenda kubeera ennaku z'omwezi 5 akakyagulanyi ennaku z'omwezi 14 ekyo kikulaga obuyayi bw'abantu bano omuntu okulimba obulimba ng'obwo olaba nti abeera muntu wakabi eri ensi akalulu kabona abesimbye ku bwa president n'abaka ba parliament kanaku z'omwezi 14 si lunaku lulala lwonna bibadde ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellent Yoweri Kaguta Museveni ng'ate atangaaza okulonda kwa 2026 ngaawe kugenda okutambula bwenkongerayo ne Suna Ben onono nga munnamasaka munnange avuddeyo n'anyumya ennaku gye baakuliramu era n'agamba nti be ennyumba yaabwe baagisigisanga biti bino abyogeredde ku interview emu ate kwabadde naye n'agamba nti yasuubizanga bakadde be waalikula n'afuna ssente ajja
bagenda bagulira amataka bo kutuusa libaliwulira nti amataka gakoze eki gabatamye. So n'akubiriza abavubuka abaliyo nga tunaba kusanyusa muwala gw'olabidde bukulu sooka osanyuse bazadde bo nti kubanga emikisa giva mu bazadde ate nga atalimbye munnange emikisa. Buli omuzadde wagamba mwana wange genda okole emikisa gikulembere era oba ojja kuba bulungi. Era akkaatiriza n'agamba nti ye okuva we yeeyama ebintu bye yagamba bazadde be kw'otadde okubazimbira ennyumba nti munnange ye ebintu bye bitambulira ddala bulungi nnyo. Gaata amawulire ag'ennaku agaliwo emabegakaawo kati giringa myezi 5 munnange twagenda ne tufuna amawulire ag'ennaku nga e Saudi Arabia baakutte omwana amanyikiddwa nga Kasumba Juma oluvannyuma lw'okumusanga n'ebiragalalagala omwali enjaga n'ebintu ebirala. Munnange ne gayisingana nti omwana bamutadde kalabba, omwana tebannamuta kwegamba twali tuli awo nga tusobeddwa. Mama Fiina n'abikwatamu n'agamba nti oyo omwana agenda kumuyamba naye ndowooza byakomaawo teyamuyamba. Kati munnange mu nnaku zino omwana yavuddeyo nga yeekubira endulu n'agamba tebanaba munteeka kalabba naye tamanyi oba bagenda mmuteekako oba tebagenda mmuteekako era asaba buyambi bambi abantu bamuyamba ate aveeyo eyo gy'ali. Sista Kayima ate mu maaso wano ayina by'agamba ayongedde okulumya ne mulaba akateetayi ke yeesaze. Bannange Sista Kayima ne Darling olemwa nti obalaba kugamba bo obulamu mbalaga tebalina nnaku yonna. Abakolamu esente zaabwe obalaba bwe batalaga kunti akaalo tuyitera ne tuyita mukko tuyitangamu eno ekyambalo n'olumbe ne tugendako tugenda n'ebyaffe n'eccupa champagne mweyo gundi sokolabe lifiteeyo ku bijja obondaga dagali bannange kamera onagituusa ebuzima bannange naye nga bannange Bwe tweyongerayo ate n'abaana ba Principal ne Babi munnange olunaku olw'ejjo ku Sande baalabiseeko bwe batyo era nga babadde bali awo ebusaabala biiki kwegamba nga bali mu kulya ku ssente za ddali ne mami ate ogutali musango wamma nga abaana baabwe bo obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubalira kati wali agenda okwenyiga bannange. Bwe nkuzaako eno ewa Prince Oma ono nno nga yazaala mu Grace Khan omwana ayitibwa Grana ate mulowooza Prince Oma teyasuddewo Grace Khan n'agenda n'omuzungu nga w'omulaba omunnange nga ali mu kumupropoozinga oba kino kigenda kuleka ludda wa Grace Khan simanyi na kumanya bannange. We tuli bambi Grace Khan nywera naawe funayo akujja ku luggya akuba embaga ekankanye n'ebitooke kale we tuli ate mu sayidi ezeeyo. Bwe tweyongerayo maaso awo nina akatambi munnange omuwagizi wa MK nga alojja abaana ba Nuupu kye baamutuusizzaako era agambye baamukubye kataba muggyemu eriiso. Ngenda kuba akatambi nga balekerako ate tweyongereyo ne Spice Diana ne Shiba Kalungi ku lutalo luno oluliwo olwabwe ate olw'okwerangira ebisongovu. Kale akatambi katukalabe. Nga towagira Nuupu beera careful. Nze mbadde Kodi Kampala era ndowooza video bwe muzanga balaga buli kimu kigenda mu maaso ekisaawe buli kimu stage bazitaddeyo nenvaayo kati nzira mu bulamu bwange ntambula byange. Omwana nkubye oba kyuma oba jjinja oba nkubye eki naye ekigambo kya ŋŋambye kindaze. Abaana ba Nuupu nze tubadde nga tubeera nabo nga tebalina buzibu naye waliwo embeera endala yayingidde mu baana ba Nuupu baba bataddemu bantu balala oba ki ekigenda mu maaso. Gwe wenna nga towagira Nuupu beera mugezi mu ntambula z'omwana wa maama kuba nze mbadde mayon bana bayaaye b'Ekampala bayagala ssimu naye ekigambo kyayogedde ng'agenda kuba bwankubi bwate essimu enguddeko bweti wansi ekitegeera naye ekigambo kyayongerezzaako muganda wange towagira Kyagulanyi nga towagira Nuupu weegendeze mu ntambula zo weegendeze buli kyokola. Yes nze jobless billionaire owuliriza byeggamba owuliriza nina ensonga kyenkugamba nze agamba bino nze nkusinga omutwe omunene nze ndi wa mutwe munene naye twegendereze nnyo mwekuume waliwo ekigenda mu maaso ekitali kituufu mu baana ba Nuupu ate ekitabaddeewo mbabuulira amazima ebintu kati bya ddala. Nze mbadde mu bino bayaayo babadde ayagala ssimu ng'emulimi naye ekigambo kyayongerezzaako ng'agenda kinkubye wala nengamba abaana ba Nuupu tebabaddeyo kati ki ekigenda mu maaso. Tugenda mu kalulu
munywere baganda bange mupiira gwanja. Bwe tweyongerayo ne Spice Diana maaso awo nina akatambi ka Godfather ate ng'atunnyonnyola. Manyi Spice Diana ennaku zino alina olutalo ne Sheebah Kalungi kati ye Godfather avuddeyo ng'atunnyonnyola agamba mbu Spice Diana alina emizizo gy'ataakola bulungi mu bufunze gy'asoba ate nga wengendo bateerako wano akatambi era munzikirize mbasiibulire wano Omukama bampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra. Bye bye Godfather katomula. Omuyimbi Spice Diana mwakubye omuntu ne mumutta mwase omuntu naye ekyewuunyisa nti omubbi yazze n'awalampa ekikomera emisana mbusimaasawa nga 3 simanya biki naye ng'abantu bagamba twamulabye ng'awalampa kati omubbi kika kyoyo omubbi n'agwayo mbabadde n'akambe naye nga gwo kayina mu ngalo fingerprints eziri kamba akozezo si za mubbi obujulizi wabubuzizza omubbi n'ayingira ekikomera n'ayagala okubattisa akambe ne mumukuba okutuuka okumutta nga tewaliwo kamera mu maka ga Spice galaba omubbi mwamukubye kimoobu naye nga arawundi tewaliwo muntu yalikodinze katambi naye jjukira nti wano mu Uganda ne mu nsi tewakyali kintu kikolebwa nga tekiriiko recording kizibu nnyo abantu baagala likes ne follow balina obujulizi ssaawa 4 Spice omuntu awo kitwale nti yagendedde mu lubu lw'okunyweza ettutumu n'obugagga nze bwe nkitwala we system abantu bagitegeera fe ba spiritualist tugitegeera kati awo kyawabye awo kyaganye walina okubaawo ensobi gye mwakola emabega kubanga eno system yemu n'omukulu Jose Chameleone gye yali atunyumizanga naye tegatta. Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra ennamba we eri awo ya WhatsApp ate munnaye ng'ojja twogera ebisingawo manyi bagambe yeetuukidde tanywa gatabanguse.